Okay. kino lwakuba Rakai Health Sciences Program mu kitundu kino ekya Rakai erunyumirwa nnyo okuba nti ekolagana n'amalwaliro ne bu health centers bonna obukola mu kitundu kino nga tugezaako naye twebaza bakama baffe okubanga tusobodde okuduukirira kyetusobola tweyanziza nnyo tweyanzira tulinabo naye katonda yasinga okuwonya. Yanze omukisa gwe mutuwadde okubeera nga Rakai Health Sciences Program ejja okubakyalira n'okugawana Christmas wamu n'abalwadde n'okwongera okuyambako ku bintu bye twetaaga okukozesa mu ddwaliro. Era ebintu bye tuleese wano tuyinamu ebikozesebwa mu ddwaliro n'abalwadde bye basobola okukozesa nga bo nga tebikwatagana na bya ddwaliro naye nga babikozesa ku woodi nga sukaali, sabuuni, buckets n'ebintu ebirala bye tusuubidde omulwadde byayinza okubeera nga yeetaaga mu kano akaseera. So much welcome to Kaliisizo Hospital, and we are so much appreciative what we have donated to the patients and the nurses and the hospital at large for the Christmas and in general use for the patients. We really appreciate, and we call for your cooperation. Please don't forget to come back again. Mukama mulungi bambi mwebalire ddala tweyanze nnyo.